Deo yafa wa byabuwangwa. Yes. Era eyo ddiini ye gy'abadde asabira. Kati nga wogamba nti nze nsalira mu muzikiti gwa Kampala Road oba nsabira mu muzikiti gwa Namubende wali ku Nuuru oba wa nti kibakakatako okujja ne bakola ki ne bansalira kati bali kyade kibakakatako okujja bawerekere munnaabo kuba gy'abadde asabira. Okimanyi abantu kyabewunyiziza nti gwe mulundi ogwasoose okumanya nti n'abasamize bayina eddiini era basabanga no lwakuba nti nno abantu twalookingira ku ddiini nnya nti oyogera obusiraamu noyogera obukatuliki obukristaayo n'obuseveniside of course ziri nnya eyokutaano yakajja mbuzi kati twali n'eyabalokole ezo ddiini ze basembeza mu maaso naye bw'ogenda ate mu bitabo gye bawandiisizza ddiini tusukka mu ddiini nkaaga emeddeko nnyo kankirambulule bulungi. Deo yalese amaloboozi mangi. Of course. Omuntu yenna ng'agenda ku social media genda oba jebbi yataddeko. Jebbi okusinga mpulira. Yes. Wuliriza ebintu Deo nga yeeyogerera ebintu bye biri mu bulambulukufu. Tebirimu kukukuta. Deo ebintu bye eby'abaana yabirekera mukyala we abadde n'abaana. Yono Musiraamu Shamira. Yes. Kuba nange namuwulira Shami yabadde Deo nga tayogera bigambo 10. Yalese ebintu embulambulukufu kubanga n'omusika tagenda tumenya yabyogereddewo nti nze omwana wange Lukaku wengenda okukoma waaba atandikira kati ate omusika zisiye mukulu kati nze Lukaku ye muto mwabali okumubende mwenna Kasanda tugenda kukolayo olunaku nga tujja gendangayo jasiku kubanga ye yaŋŋamba ayagala nnyo buli tumushalya tusaleyo ku mbuzi abantu bayimbe ku nnyimba ze bazinamu ekitegeeza ekyo ngenda kikolanga buli mwaka naye gwe nga yalwaneddeyo kabadde kyakabadde mu kubanga yalamye nnyo ng'agenda kufa kiki ekyamuli kubanga buli muntu okusinzira nga bwe mpulira ayogera Baby Deo alinga eyali yafanga mu emyezi ng'ebiri kituufu nga just waali natuusa okutegera Deo abadde nga ŋŋamba ebintu ebyo nze nga ŋŋaana nga mujjako nga ne Williams manager wa abadde owamubende naye yakyamubaddeko nga bwamukubira amasimu agajjako bujja kati weyankubidde nero nemuwa obudde n'omuwuliriza netwogera nambuulira nina bayinginia wano nemukupulaninga nge gyengenda kukola mu ntaana yange nina ABCD kati gwe ngenda kukuyimbirako mbadde saagala kukuyimbira naye bwe nkuyimbirako by the way era yawunsagame naye nga niyinza obutakuyimbira nenkuwayo miliyoni Deo abadde nga mutume kati ng'ebigambo byatugamba ffe tugamba alimba era ekintu ekyo yafudde kimuluma okujja neŋŋamba Abudu enkya ensi eno egenda kuba bweti ne bweti netulika nenseka nogadeona kati otandise ebiboozi bye ebyamala kati ngaye kimuluma nze okuŋŋamba notamukiririzaamu nagamba naye oyagala nkola okukakasaboozi bambi atuuse kugamba jebbi abantu bagala neyambula entambule nga ndi bwereere kati ekibadde kisinga okumuluma mu bulamuzi anti nze Deo abadde ayinza okunkwata ngaoba tulina tusuze kati najja mu loomu yange neyeebakamu kati natandika okuŋŋamba emboozi kati nga nze nyinza okulondamu ebintu 3 kubyaŋŋambye ebingi ennyo notwalamu 3 nenondamu nga bimeka 3 kati ate nga byeyasinza okuŋŋamba ate nga nze tutte bitali bituufu nga ebituufu ate bye situtte kati ekyo nga kimuluma kyekibadde kimuluma anti nze Deo olaba okukola oluyimba lw'ekalangala omuwutufu lweyakola Naleni Kakoza Deo oluyimba yaluŋŋamba yetunagenda kalangala naŋŋamba ngenda kalangala waliyo omukazi ankubira girlfriend wange naye ndaba mama Lukaku agenda kunkwata. Tubaniriza ku basebo ne banyamwe naje musiziro kubanga mutulaba webale okubanga gye muli webale okubanga mutugoberera buli omu gy'osinzira abali ku TikTok abali ku Facebook webale okubanga gye muli olwaleero tuli mu kibuga Mbende nga bulijjo gye tusinzira okubaweereza tuli n'omukulu Abdul Nyugunya omukulu Abdul Nyugunya ono ye muganda wa Baby Deo mu ndongo era y'omu mu bulamu naye batefe twagenda ne mu musaayi ne musaayi kyayitamu ate kati omuntu omutandika okwetuumira abaana amannya gwe tuuma owange nze ntuuma owuwo
kitegeeza nakulabye gwe badde asinze okulemberamu enteekateeka z'okuziika okuziika ekisooka kitalo nnyo kitalo ddala mwe bali kuwerekera bebiddeewo nteekateeka okusinziira nga bwe nawulidde nange yalabyeko akatono nteekateeka teyabadde mbi buli mugenzi kyeyasaba mwakikoze yali yasaba live band abayimbi bazze ne bayimba ekyasooka oleke akabasamizeewo kubanga bebagenda okusinza okusabisa kyalimu nakyo oba just kyazze buzi deewo yafa wa byabuwangwa yes era eyo ddiini ye eyo gyabadde asabira kati nga wogamba nti nze nsaalira mu muzikiti gwa Kampala Road oba nsabira muzikiti gwa Nemubende wali ku Nuuru oba wa nti kibakakatako okujja ne bakola ki ne bansaalira kati bali kyade kibakakatako okujja bawerekere munnaabo kuba gyabadde asabira okimanyi abantu kyabewunyisiza nti gwe mulundi ogwasoose okumanya nti n'abasamize bayina eddiini era basabanga no lwakuba nti nno abantu twalookingira ku ddiini nnya nti oyogera obusiraamu noyogera obukatuliki obukristaayo balosebenside of course ziri nnya eyokutaano yakajja mbuzi kati twali neyabalokole ezo ddiini zebasembezaako mu maaso naye bwogenda ate mu bitabo gye bawandiisizza ddiini tusukka mu ddiini nkaaga waliyo abasodokisi waliyo abayakuwa waliyo ddiini nyingi waliyo eyabatonda eyabwe bagiyita tonda simanyi waliyo ey'obusobozi yabishaka ddiini nyingi kakati gwe choice y'okulonda eddiini gyoyagala okukola ki etondism simanya tondirism simanyi sigimanyi nange eddiini naye mbamanyi nti gyebali bangi nnyo lwakuba ntegeza bwe batuuse ne babagamba ffe tugenda okutwala saavisi noze programu nali ngimanyi n'omugenzi yali akikugamba ng'ayagala nti bw'abanga afudde abalina omusabira nga mbamanyi nekitegeeza ebintu by'omugenzi obadde omanyi bingi kubanga bwe natunuulidde mu bantu bonna nabadde nsuubira nnyo maneja godi okuba ku mwanjo kyanneewunyisiza nti ate gwe obadde na bingi ate ne godi nga naye alina bitono etaswako anti nze nkuge ffe tubadde baluganda era nange singa nze nafudde era yandibadde alinga nze bwendi kubanga ffe twava eno mubende ne tugamba era tulina kubaaba nga tusabirira tuwangaale buwangaazi naye nga era twesuubiza gwe bwenfa gwobikola bantu ki ab'enkizo bemuyinza okutwebaza abayinza okuba nga bababeereddewo mu kufiirwa nga mugaba bano bambi kubanga tojja kusobola kutuukirira buli muntu okusookera ddala ngenda kwebaza abamuyambye okumujja ku kkubo mwebale nnyo mwebalire ddala mwatuyambyeko nnyo n'ebintu bye bayira bwe kankubulye babimuwadde masimu byonna tebalina simu gye batutte byonna gyebiri ku poliisi owa poliisi nayogedde naye naŋŋamba gyebiri mbebaza nnyo mwebalire ddala kuba obweddamu mukwata n'amasimu ne mutubikira nja kuzzaako mwami Sewamu Dr. Sewamu kubanga yansanzeewo yabadde namba 2 kuba nze nasooseewo kati yabadde namba 2 awo mukujja ate nakola ku bintu bingi nnyo ngero omusajja webale nnyo webalire ddala muganda waffe God gwe kyade kikakatako okola obwangu ye muto waffe okola obwangu obwo webale nnyo webalire ddala njana kuwebaza ne kano president wa federation Edilisa Musuzi nawulidde yaguze case no si yaguze kesi emitwalo 5 nawulira mbu kwaliko kesi simanya ne kati kesi fatsolozeka mbebide kesi emitwalo 5 kisoboka kesi emitwalo 5 nawe kitegeeza ababiwandiise yade propaganda kati bimbuze of course era bikubuziza kati atentegedde era siwakana yes webale nnyo webalire ddala kubanga kyenabadde nsabirira mu bulamu muganda wange agendeko ku National Theatre ekyabadde akolera mu bulamu kuba wakabi by then nagwe nanyumiriza nti balina omutwalo nanga yotajja genda olaba laguba amulemesa kweganga olaba tekisoboka newunya okulaba nti atuuse ku National Theatre era Edisa Musuza kuba nayogedde naye chap zinadde maze okufuna ambulance na biki nange nga manyi sigayinaago nenga tugenda mu kyalo wenamukubidde naŋŋamba baba nange kansooke nkole ku kino nanga pamwe dakiika 3 nazemu okumukubira ye yankubidde naŋŋamba batuwadde naye tumutwale ku saa 12 kati nanzira nambuuza oyina kinaki nemugamba siina kyennina nemugamba naye nsobola okuyiya ebidongo
kubanga nabadde nsobola bipangisa kumpi awo nangamba tusoke kati nange kanjogere ku bya tenti biki nakubira ojede tenti nga tebayina nga balina ozipangisa $5,000 tenti n'obutebe obusamusamu nangamba kyenkoze nkutte $5,000 nziwaddeyo tenti nsasudde yes wamma ekyo kyo nakirabye naye kati abaagaseeko n'ekya keesi balaka babadde tebategedde kituufu keesi ffe twagiguze yeah. so nasasula obutebe nayogera kandi ne batulemesaawo simanya biki temukuma kyoto by the way yankubidde nangamba immediate ekyoba osooka okukola faster mukumaawo ekyoto nange ne obwongo ne buzuukuka juka nabaddeawo nga nfirizinza nenga nenga abantu bakume ekyoto awo ate ne batulemesaawo okuma ekyoto simanya waliwo wazza musanyazi nezaawo ne mugaba n'addamu n'abagamba nedda twagala kyoto ne batukkiriza ntukuma ekyoto kati sente bano bannaffe ababadde tusonze 5-10 omwami luta yatuwadde $10,000 awo nezituyambako awo okusasula security bamaze osasula security netusasula twasudde ebintu byonna ebya national theatre n'akasente akafiseewo I think zaddewo $5,000 oba 46 sijjukira bulungi netuzikozesa ku mafuta ate okuvuga abantu bonna kuba twadde n'emmotoka nyingi okujja mu kyalo bwe mwatuuse mu kyalo enteekateeka nayo mwasanzeeyo of course ndala era abantu nalabye nga mutuuka bambi nga nakyalo kyabadde olede kirindiridde okutuusa era banne kano kankayiseewo okumanya ddewo yabadde alina omukwano nabalabye abaana b'ekiyuuni bavuze pikipiki nabalabye ne bajja ne batunonna bodaboda zonna zatusanze mu abadde tatera bayitako kyenawulidde nga asenderwamu n'ababuuzaako n'ababongako n'abasibwa then akalala kenjagala okubuuza of course kuba gwe wakulembeddemu enteekateeka eno ebintu by'omugenzi biri mu mikono ki abaana kozi nakiwuliddeko ko mu kufiirwa awo ebakiremeddeko nyo kankirambulule bulungi dewo yalese amaloboozi mangi of course omuntu yenna ng'agenda ku social media genda oba jebi yataddeko jebi okusinga kwempulira yes wuliriza ebintu ddewo nga yeeyogerera ebintu bye biri mu bulambulukufu tebirimu kukukuta ddewo ebintu bye eby'abaana yabirekera mukyala we abadde n'abaana yono omusiraamu Shamira kuba nange namuwulira Shami yabadde ddewo nga tayogera bigambo 10 nga tataddeemu Shami tolino nyinza okubulya Shami ne weewuunya Shami twamuzaalamu omwana oyo Lukaku omu ne bawukana ne ddewo ne Shami n'agamba nze ddewo mukwano gwange buli mwana wo gw'olina gwe nga nnyina tamusobola mumpe era abaana bonna babadde babire ne Shami naye nga ate ne bannyabo gye bali kati abadde ayagala nnyo Shami ebyobugagga bye bitonotono byabaana bitonotono dewo talese bizimbe talese ekini alese poloti zaawo ze tujja okutetenkanya tuzimbiremu abaana tewali bya bugagga birala emmotoka yaweddewo mwataddewo kosi yo yaweddewo era bwokireiminga emmotoka oba obanja sikulwakunga miliyoni emu oba na mitwalo nga na 8 kosi kati pozi okireiminga sikurap kubeere ne wekuba kugizaawo ezigizaawo ate ndowooza zigula ebyamunju by'abaana lwedde nojja biteeka wali omukyala n'abaana bibeeraawo Shami yali redde okubeera nga ali in charge nabyo ye yennyini yaŋŋambye Shami alina amayumba ge yaŋŋambye ajja nafuna store wamwateeka paka banaakula babitwala abalenzi banaakula babitwala ekyo no kirungi kubanga yalese ebintu embulambulukufu kubanga n'omusika tagenda tumenya yabyogereddewo nti nze omwana wange Lukaku wengenda okukoma waaba atandikira kati ate omusika ye mukulu kati nze Lukaku ye mukulu Lukaku ye muto olaba yabira ate ayina abalala abakulu kitegeeza kati awo Lukaku yabeera omusika then ekintu kyekirala kyenawuliddeko kyembadde njagala okubuuza kya kivulu kyo nawuliddeko ku kivulu nti kyayimiriziddwa oba nteekateeka ebadde ya ssente abantu babadde balowooza engeri gyefiddwa muganda wange ekivulu kino ngenda kisazaamu ate ekivulu kino ngenda kyongera bwongezi maanyi olw'ensonga ate kati nazzeemu eddibu okuzimba ennyumba ya muganda wange ey'ekijjukizo mwagala muzimbewo ennyumba bwola bwe bazimbira Paulo Kafeero bazimbira Basudde bazimbira Wamala ebiribakuyo yali yeesimbira ndowooza ye sinnaba kumanya nnyo so kati njagala kuzimbawo ennyumba y'ekijjukizo kivulu gye kiri ekivulu kye kino
naye naye abaddeko yonazirira wanera yakuliranye era mwenamba kola abawagizi baffe abawagizi baddeewo kati kwegamba wadde kiri Nyugunya festival munetwo katwale twateesa bwe tuti tugenda kukolanga ebivulu 2 ebyamaanyi buli mwaka bwenkola guno omwaka dewo ngaakola omwaka oguddako nga tukola kasanga mubende gwagenda osigaza obuvunanyizibwa obwokukola ekivulu ekikyo nekyaddeewo ng'obikola byawukanye oba ogenda kikolanga omulundi gumu nga bwenakolanga ekyaddeewo era ngenda tugenda funa erinnya ne management wetugenda okituuma bambi awo kirungi initiative eyo gye mwakoze kati n'olwekyo abantu nga 16 ekasanda mujje mujjule mu kisaawe abantu b'emubende kijumba kiyumba kati kino tekiriko n'abali emitala w'amayanja abali ku tiktok abali ku facebook I think ndowooza tugenda kupininga enamba yo nabanze mbawadde sementi nedda tugenda kwata enamba yo tugiteeke ku vidiyo era namba gye munaalabako ejja kuba ya mukulu ono ku vidiyo era vidiyo egenda kuba emu nti tojja kulaba vidiyo ng'eriko namba ndala lwaki twewala obufere era n'amannya oyina eri mu manyago eri mu manyaga nga ga Abudu Nyanzi kitegeeza enamba egyo gy'onaalaba in case ng'oyagadde okuwaayo sapoti yonna kulwa bebido kuba nategedde bambi abadde n'abantu ebweru w'eggwanga abali ebweru babadde bayitirivu by the way kankayiseko bannange bazzukulu ba jjajja omanyi dewo abadde yafuuka Ssaabaswa banne mwenna bazzukulu twagala kuzimba nyumba ya ddewo by the way wemmala sho nga 18 ennaku z'omwezi nga 2 no matter oba nfunye sente oba sifunye ennaku z'omwezi nga 2 ntandika okuzimba ennyumba ya muganda wange ey'ekijjukizo era abatuseneze banampa emubende ekasanda ngenda kubanga mbadde mu pulogulaamu ezimba ennyumba ya taata wange anzaala kati ekyuse naye kati sigenda kusooka ate ya taata ngenda kusooka ya muganda wabanye takyaliwo ate eyiye entonotono waliwo mugenda gizimbawa wenyini ku malaalo mugenda zimbiramu gizimba bwe netuteekako n'ebijjukizo tuwandika amanya ge yatandika ddi sitatasi ye yonna tugiteekemu muli munda mugenda ndowooza tugiyite okuzimba ennyumba ey'olubeerera ku kijja abantu bakitegeere bulungi ya kijjukizo kubanga abantu tugateekamu ebijjukizo byonna ebyobulamu bwa ddeewo tugenda biteekamu nsuubira njaga nteekeko ne sola nga waaka mubeeremu amataala munda ekyo kisoboka kuba sola ayinza otwala emyaka 3 nga tenafa kitegeeza bwe muba mutegeka ekivulu buli mwaka oba musobola okukola consistency yekyo paka amasanyalaze galijja kubali waka amasanyalaze tegaliwo naye okutuuka nalabye sidistance then njaga nateekako gate ku kijjukizo yenyini nti omuntu bwajja tumuggulirawo n'ayingira n'abuuzaako n'amusabira kitegeeza mwabazukulu abali emitala w'amayanja bwe muba mukomyewo nga mwandyetaaze okuddayo nga mugenda wale kirungi kati yasigadde ku nsi ate abalondola kubanga bamusabidde asigale ng'omwoyo gwe gukola kitegeeza biba bijja sigala nga bye yakusabira ajja ng'omulaba kubanga bwe muba mukoze enteekateeka ng'eyo abamu bwe tugitunulira tuba tutunulira ekintu kino ekyokuba ekivulu kino nti kati of course kyeyongeddemu tewandyetaze ku sapooti endala no kakati jukira mbadde muteekateeka ng'omanyi ebivulu nti oteekamu sente nyingi naddala 2 kati ate nenjangwamu ekivulu semavulu ekya muganda wange okufa nabadde sisobola kusigaza sente ate ziranga ngaate siina ziziika of course ku 2 wabadde olina sooka nina n'ababanji amayitirivu nnyo kubanga nebaze n'abantu bonna bambi abasonze akasente abayimbi temutoma babakozewo kye basobola nembeera nga bwogiraba omuntu bwakwaya emitwalo 10 omuntu nakwaya emitwalo 5 alabye bambi bangi awo bajingo babeti mpologoma bonna nalabye nga bawayo bangi nabanange komawo ekulwa muzeyi sebatta thank you much batuwadde emitwalo 5 batiktoka abawo bugundi president waabo abaho frank yatuwadde emitwalo 5 cash yatusuubiza n'ensawo za sementi 300 agakwati kumala nyumba dewa badali mu kukola nyumba ya muzeeyi taata
ewa mukyalo eri gye nalabye twetaaga sementi sementi yasinga okubulako n'omusenyu kuba yagikomerera n'okugiggala nagirabe yawe yes kati so yasuubizayo ensawo 3 thank you so much katusabe katonda akuwa amaanyi n'obusobozi ozifune sente waliyo muganda waffe lama baali bafunye obutakanya kulayo badde bamukwano nno nnyo badde baddiŋŋana agenda kwegatta naye mukwano gwaffe kabaata bagenda kwegatta okunoonya sementi oyo ekyo kirungi naye nga 18 mwenna abaagala ddeewo ne abudo Nyugunya mujje tujjuze ekisawe kyekasana yagala kuzimba nnyumba ya muganda wange ey'olubeerera nga kijjukizo ate mwabali okumubende mwenna kasanda tugenda kukolayo olunaku nga tujja gendangayo jasi kubanga ye yaŋŋamba ayagala nnyo buli tumusalya tusaleyo ku mbuzi abantu bayimbe ku nnyimba ze bazinamu ekitegeeza ekyo ngenda kikolanga buli mwaka leka nkubuuze kuba tusaagala tulabike nga abatudde wano nga tweseeseseza abantu ebiseera bisinga bakitunuulira bikino nga abakibalu kifunamu tugenda kwesiga tutya Abdul Nyugunya nti okukukwatizaako okulabika nga tufuna abantu bajje ku lwaddeewo ekyo consistency nti tugenda kukikolako follow-up kankuwa ekyokulabirako ekyakapawo kafeero omugenzi kyali kiganye lwa butakkanya bwaliwo mu famire baana biki nekituuka oba kyadda mikono gyane yakimaintaininga nekisobola okuba nga kibeerawo tugenda kukwesiga tutya nti kati kino ekintu kyotandise kuba ggwe twakulabye tewavudde eri kulipira twakulayo from day one nga wooli tukwesiga tutya nti bwe tujja ne tukuwa obuyambi obugenda okukola ku bintu by'omugenzi ogenda kutuuka ate nno munange nze ndi wanjawulomu nze sibeesinze ku buyambi bwe mugenda kumpa mbeesinze ku mwoyo gwange kubanga oli abadde muganda wange bingi nnyo bye mukoledde nga mulamu naye byankoledde nga ndemuki mulamu lwensonga lwaki yanneesiga dda mu bulamu kati nammwe kibakakatako okuneesiga kubanga ye nannyini yennyini yanneesiga omanyi abantu baalina obungi n'emikwano mani gyalina abadde n'abantu bangi yes ndooza mu nsi muno dewo mbadde simanyi ate ne jebbi mukwano gunyi kuba nipulidde ng'ebigambo byeyagamba jebbi nange byabadda kuba nabadde eminyumya jebbi naŋŋamba byeyaŋŋamba byonna mbirina era ngenda bikuweereza nga bifaanaganye ddana jebbi oli omulala akwata abadde amukolera vidiyo wa vidiyo ndabako jebbi edit yes jebbi akola vidiyo anti ebigambo byeyamugamba emikwano teyalese yalese emikwano mingi naye mugwalabye nga nze kinkakatako okuleka byonna byenina okukola nsooka enziikaani era nabagambye nze namusooseeko era nkukakasa nze nakoze eki nze namusimbyeyo nakati mwe mujje buzze muntunuulire kubanga newe nabeera sizifunye wano mu Kivulu mbakakasa nja kupakasa ng'omusajja era mbagambe banna ennyumba ya muganda wange gye nagambe ey'ekijjukizo yino ndowooza tugenda kikola nga tukitambuliza nnyo ku social media ate tugenda kati ensi yafuuka eri open nnyo tujja balaga nti katutandise no matter era n'omukolo ogwo nkakasa katweyame tujja kubateerayo live babirabe azina olunaku lw'Ekivulu bategeere nti abantu bazze ne bawagira bamumukole accountability gye munategeera Ekivulu kino sikoze kyaddeyo Ekivulu kyange kibaddewo nze nalanga dda ne posta gyenziwedereddewo abadde agenda yimba mu Kivulu of course naye nze nakitaddemu kanenga nti singa nfuna ssente mu Kivulu njagala kuzimba ennyumba ya muganda wange nga tanaweza mwezi kitegeeza nze era nze ndi mukulwana mu bwongo bwange nkoze ntya omwezi guno gugenda okuggwako dewa agenda okuweza omwezi ng'ennyumba ye ngikoze kuba kikyetaagira obudde okukala yes kyetaagisayo obudde okukala kakyende mu kubala so nze sikifuddeeko omuntu yenna alina obuyambi ngaayagala bompa mukama akumpeera omukisa naye naawe wayemulugunya gaasijja era tewali eki mutawaana naye gwe nga yalwaneddeewo kabadde kyakabadde mu kubanga yalamye nnyo ng'agenda kufa kiki ekyamuliko kubanga buli muntu okusinzira nga bwe mpulira ayogera bebidewo alinga eyali yafanga mu emyezi ng'ebiri nga just waali natuusa okutegera deewo abadde nga ŋŋamba ebintu ebyo nze nga ŋŋaana nga mujjako nga ne Williams manager wa abadde owamugende naye yakyamubaddeko nga bwamukubira amasimu agajjako bujja kakati kati weyankubidde
nero nemuwa obudde n'omuwuliriza netwogera nambulira nina bayinginia wano nemukupulaninga nge gyengenda kukola mu ntaana yange nina abcd kati gwe ngenda kukuyimbirako mbadde saagala kukuyimbira naye bwe nkuyimbirako bairawe era yawunsaagame naye nga nyinza obutakuyimbira nenkuwayo miliyoni buli kivu naye kati muganda nge bampulira batya mbu ate saakuyimbiddeko kwegamba nga awulira ebyokuyimba abadde abikoye naye mu ddoboozi yenyina ekintu kyeyabadde agamba kyesaategedde munaddala mu ere erya jebbi mbw abantu baagala nkoleki baagala neeyambule baagala ntambule nga ndiwera abantu tebasiima abadde akakasa nnyo deewe abadde nga mutume kati ng'ebigambo byatugamba ffe tugamba alimba era ekintu ekyo yafudde kimuluma okujja neŋŋamba abudu enkya ensi eno egenda kuba bweti ne bweti netulika nenseka nogadeona kati otandise ebiboozi bye ebyamala kati ngaye kimuluma nze okuŋŋamba notamukiririzaamu nagamba naye oyagala nkolekya okukakasaamuddoboozi bambi atuuse kugamba jebbi abantu baagala neyambule entambule nga ndi bwereere kati kyekibadde kisinga okubuluma mu bulamuzi anti nze ddeewa abadde ayinza okunkwata ngaoba tulina tusuze kati najja mu lwomu yange neyeebakamu kati natandika okuŋŋamba emboozi kati nga nze nyinza okulondamu ebintu 3 ku byeyaŋŋambye ebingi ennyo notwalamu 3 nenondamu nga bimeka 3 kati ate nga byeyasinza okuŋŋamba ate nga nze tutte bitali bituufu nga ebituufu ate byesitutte kati ekyo nga kimuluma kyekibadde kimuluma anti nze dde olaba okukola oluyimba lwekalangala omuwutufu lweyakola naleni kakoza dewolo oluyimba yaluŋŋamba yetunagenda kalangala naŋŋamba ngenda kalangala waliyo omukazi ankubira girlfriend wange naye ndaba mama Lukaku agenda kunkwata ye Shamira nemugamba kati oba okola gwe nagamba oli omukazi agenda kunnemerako naye bagenda kunkwata tombeera wala Shamira yalinga atambula nga twatubeeranga naye nnyo Shamira nga ye manager we ye mukyala we naye nga yasalawo otyo kugambye aludde nnyo naye ate nga amwagala nnyo era twatuuka ekalangala eyo nkubuulire bamukwata maaso ku maaso okitegedde era netuwonzika era nga bolaba omuwalabi yali ayogeranga anti era neluyimba twalukoleraawo twagenda kabiici eyo enkeera netandika okuwandiika oluyimba olwo byonna ebyali mu luyimba byali byaddala kati oba oli olwo oluyimba olwekalangala tokyaddamu okuwottoka mama abaana nsaasira bye byaliwo nga Shamira amwegayirira kati Shamira yanyiiga n'addayo ekeeruweero kati mu kumwegayirira byebyo ebyaliwo nga tumwegayirira atusonyiwe naye nga byali bya fizikale naŋŋamba baaba nakugambye nemugamba baaba nekugamba bireke ate era n'ogenda byaliwo naye nga yali yabiŋŋamba tetunaba kujjawa kitegeeza ekintu kyebadde ali mu kwogerako nti abantu baagananga omukkiririzaamu era ye tebamutegeera ejebbi yamugambye ejebbi kati gwokimanyi naye abantu abo lwaki baagala male kweyambula baagala mbakolere ki nze nabadde manyi oba waliwo baabadde ayina muno ab'obutakkaanya nti butakkaanya yafudde ayina abantu baalinako obutakkaanya besimanyi naye nange olaba nali nabo mufunako era yeyabwemalirawo dewo kasamuba nga mufunye obutakkaanya ngaakulekamu omwezi ogwo nange era yeyankubira yambula nanga edi nakunyiizizza okimanyi nti ate nawe eyo kyo wagimanyako gye nali ntegese emaddu yankubira nanga nkimanyi wanyiiza naye baba nsaba onsonyiwe emuka tewali buzibu naŋŋamba nkukubidde kugamba onsonyiwe bambi ng'omulaba nti ategedde ensobi n'agamba eggwe ye bwe yatondebwa nga bw'oba omunyiziza kati nze nga sewa noonya yonna dewo nga nze asobola n'okuvuga emmotoka najja kusha nankubira essimu nempa n'ennaku 3 nga sizikwata ng'abuuza naye mulowooza abudu agenda yembawa kati bamuwulya agenda okwima maadi awo nga zze ngamba kati gwe bw'ononkyawa ani ananjagala nemumwera nga muddiŋŋanya nemugamba gwoba olaba nsolo kukyawa tetutandikiraawo kati bakuwa eki nga tebiriimu byaki nga nange bwe mmunyiiza munoonya
kyembadde nsaba enamba y'essimu kwe tubayinza okuyitira in case kuba gundi initiative gye watandise ey'okuzimba ennyumba ey'ekijjukizo tumalayoekijjukizo naye tugenda kukola ennyumba ya muzeeyi taata ogikuba plasta naye tugenda sooka eno nze gye nfokasinzeeko osobola ogisoma wano manye abafere bangi bayinza okukwata vidiyo yaffe ne bagituuzaako ebyabwe naye bwe beevudde mu kamwako banaye ne banakozesa effect simanya AI kati enamba y'essimu eri 074 074 75 14 nyinza nojogera mu luzungu 0744 75 18 14 ereeta budunyanzi obuyambi bwonna bwe bwandyetaaza okuwaayo gwe noba ogambe ndinza baba tomenyeka nnyo ngenda kuwa amabaati twabazemu amabaati 10 gamala okuzimba ennyumba kugisereka obulungi ogikola obulungi twetaaga tailors teziyinza okubeera ndowooza expensive kubanga obusawo bwa semiti tebuyinza wera 2 tujja kuba gundi chairman Ntambi yabadde yatusuubizayo sementi nesitera nnyo okakasa bintu byesikola ki bannabyabufuzi bayinza okwebuzaabuza naye tukiveeko abantu baleete wanaaba atuwadde era tujja bagamba nti yatuwadde sementi ndoza tujja kwetaaga ensawo nga bannabyabufuzi ekirungi kyabwe olumu bamanyi okuwaayo nga akaseera kabwetaavu bwakubamanya bamanyi okwebuzaabuza bwe kaba nga akaseera si kakubamanya kyekizibu kyokka kye baba nakyo abo tubesonyiwe kale kati ndowooza bannaffe mukkirize omukulu Abudunyugunya gwe tubadde naye mwamulabye yabadde akulembeddemu enteekateeka z'okuziika omugenzi era by the way bampera ddala obwa chairperson byonna ebyadde bisalibwawo era ensobi zonna ze mwalabye zigwe muzisonyiwe ebirungi yegwe buli nze mbadde nga bot selector Magi thank you so much Lubwama radio z'emubende zonna Kikola Green FM Tropic FM Point FM Mubende FM Art FM Kasande FM bambi buli omu nabye yazanye party ye TV presenters TV za Uganda zonna TikTok aba YouTuber mwenna thank you nyina ne benasanze kawungezawo nga banoonya ne bajja ekyokulya ngo balaba babadde bali busy twatambudde nabo okubetwala negidde fino service betwabadde nabo bebakulembeddemu bara what munansonyiwa naye nga mwabaddewo ennaku 3 days ne batanyongeza sente tebanyongeza ku sente zetwalagaana baŋŋambye Abudu oli mukwano gwaffe ate ono muganda we mwebale nnyo mwebalire ddala nammwe abazze okutuziikirako mwebale nnyo mubale ddala Kaggwa webale wabaddewo Kyotera Kyotera webale nnyo Kyotera yakoze ku muceere gwonna avuga Subaru oyo ate abadde manager waddewo nga yenfanfe Kyotera boys thank you so much yaleese omuceere gwonna gwe twakozesezza mu kufiirwa n'ebirungo byonna webale nnyo Kyotera omukwano gwo sigala ng'ogutulaga paka mu baana baddeewo webale nnyo webalire ddala chairman wa Kasiita ye nannyini ensomero libayita Mpomba eri ku Royal College taata toyanziza nnyo atusuubiza abaana 3 ogenda bajja mu primary paka ku university yali mukwano gwe yamutandika mu byokuyimba yasooka okukola oluyimba lwa boda kati ye chairman wa Kasiita mugagga alina amasomero bayitirivu yatugambye abaana 3 ajja kubatwala ab'enzikirizayo by'obuwangwa mukulirwa jjajja Kabona Jumba aligawesa webale nnyo webalire ddala thank you so much Mama Fina nakulabye interview z'okola zonna ng'omutima gwo oyagala ddeewo webale nnyo before Mama Fina thank you so much webale nnyo webalire ddala besimenye nga mwakoze nammwe Mukama abaddizeewo mwebale nnyo mwebale nawe webale bwabadde yeeno ffe lwakuba ekizibu kye tuba nakyo olumu tutuula butuuzi ne tugamba fogwaffe tutuula ku mpewo n'ogamba akakadde gwe n'olwanaalo n'okubirawo 16 esimu negwako omuli kati tugwe gwaffe gwe twali tukumwebale nnyo manager Kironde Brian thank you so much bana bana bakoze mubende yonna mwakoze Magi Sebo yabadde mu control nga jukira ye president w'abayimbi b'emubende of course yabadde ayinawo yadde president kati yabadde yagwa president ate abadde mukamawe yabadde mukamawe anti kati ffe jukira tuli mu categories 2 ate nze president w'abembi akadonka mu Uganda bonna abavubuka Uganda yonna
kate ne magimba mukuliro ndina president ndowooza mukitegete naye mwebale nnyo abayimbi bemubende yes sobola kubalekayo mwebale mwazze mwenna ate mwe mwakubye ne bandi pound x band yakubye paka ku machanti tumwadde wadde sente banoonya waliwo mwebale ddala abayimbi ba Uganda mwenna mwebale nnyo temujjanga awo mukama bampere omukisa nga 16 twesange ekasanda nga 18 twesange mubende mu kisaawe naye kisaawe kyemubende kyekirungi okujjuza kuba kigazinya nekyekasanda sebo sikimanya ate tugenda kira tugenda kira kale mbasibulidde wano omukulu abadde ayagala nnyo esaala ye ndowooza tugimutuusirize bannayuganda tuli millions 5 mu something buli muntu ng'asobola okuraisinga omutwalo gwa Uganda gumu zibeera miliyoni za Uganda ndowooza nga tubala approximately ndowooza 5 kakati miliyoni 5 zizimba enju gyabalayo ekijjukizo ne kuddaabiriza n'eyamuzeeyi naye mwennyini n'atuukiriza ez'ekivulu kitegeeza ate nga kisoboka ate mbalidde ku mutwalo omanyi teri kintu kibi nga butaagaliza era omuntu omuuli agamba oyo yabaliddewo byabufuzi weewuunye lwaki mu bantu bonna ddewo bawangadde nabo interview ono wagirabye etambula ekyokubiri weewuunye lwaki era yabadde chairman kale kati katukirize nti Katonda gwe yawadde omukisa omanyize nzikiriza nnyo abaana ba social media abo bakyusa ebintu ne babitwata upside down ne batandika era kati yero so tumukwasizeeko tubadde mu process tumukwasizeeko mutusanze mu kkubo mutuyambe kale wakiri tumuzimbire ennyumba y'ekijjukizo nga ye bw'alina ekirooto eyatatawo ono ne bw'atagizimbe kasita kyali ku amukolerere so tumukwasizeeko tumuzimbireko ku nyumba y'ekijjukizo gye bagenda ozimba ku nyumba ye y'olubeera bamutadde oyinza olowooza kyanguye nete kyanguye olw'ensonga ekivuludde okwabadde alina okuyimbira ate kyekimu kitegeeza twagadde tukiteeke tetujja kudooza saagala ate male kuyimba anti abantu balina kye baagambanga juzi ku kya champion good ti sente zaategese ekivulu zibadde zizimba enju kana bwe twagala tukwate obukadde 8 bwandizimbye ennyumba y'ekijjukizo ate tukutegekemu ekivulu kati katukozese ekivulu kino kyennyini kye nategese yes kati then awo tukireete ate okirese bulungi yes rwedde ekivulu weekiri kati mujje mukijjuse nze ntoleko butozi kuba yo rwedde yataddemu obangere babadde bagenda kujja obulango tubukuba ku radio twatandika posta mweziri drive zezigendo tandi kati mwe temukwasizaako mu ebyo mujje muyingire mukolera mubindekere bisikade bijja kuba byamu mbasibulidde wano abalabi ba Great Media abalabi ba Films abalabi ba EDZK page ya Facebook n'abali ku TikTok ya EDZK n'abali ku Great Media zonna social media handles zaffe waliwo n'endala nyingi z'ogenda otulabirako ogenda tulaba ku Icon Media UG ogenda tulaba ku Kibozi mu town